musekanga bakunganya ko information kati abo ne babeera nga bakola omulimu ogwo ne basindikamu abantu mu community be mwali mumanyi nti gundi yali wa struggle gundi oyo nasirika n'agenda nga temulaba abale mwategira nti basajja bakozi ba state bafuna sente empya n'enkadde tebakola bagagga balina buli kimu mu America balina buli kimu e Kampala abo nabo basasanya data ekyo bwe kyamulema n'atandika obwasindikira kampuni ezizimba kampuni za banka kampuni za insure kampuni ezitunda amataka nga zijja zibakolako profile zibajjako data. Remember bwe bakujjako data we Uganda gy'obeera gy'ozaalibwa buli kimu ne bakujjako ne data ow'omu nsi gy'obeera jjukira ensi gy'obeera kasita bakujjako kasita bafuna national ID kasita bafuna namba yo eyeeye mu nsi mw'oli oba address yo buli kimu bakifunye kati nira kyejja okukola ekola ebintu ebyo nakyo kankiddemu mu security alert 1 nabagambye project bagizimbye bulungi nnyo era ekulaganga idea nnungi nti bazze bakolera ndagamuntu project nnungi ekifaananyi naye si bwe kiri emabega waakyo ekiri emabega waakyo kyakuŋŋaanya data ono data bagenda mukozesa emirundi ebiri data information ekwatako data asooka bagenda mukozesa okusipayinga ku bannayuganda bonna Museveni babadde anoonya data wokwe bagenda mukozesa okumukonvatinga omumuteeka mu register eza Uganda Electoral Commission bamukozese mu kulonda ne mbagamba mujjukire mu proposal gye bali batadde mu parliament nga bagamba bannayuganda abali mu diaspora nabo batandika okukola ki nabo batandika okulonda kati nga Museveni talina service wala conductinga kulonda mu nsi yonna bannayuganda gye bali ne kimulemerera naye nga ate abeetaaga bamulonde kati nde disguise bw'asindikanire okubajjako data ono yenna nga mumulooza nti babajja bogenda bawa national nti gwe bagenda okukonvatinga nga bakozesa nini namba zamwe ze baba bawadde ze mutannafuna bo ne bazikonvatinga ne bazikozesa mu kulonda okitegedde bulungi nnyo so ze nsonga bbiri lwaki nirejjeyo kati ngenda kugamba towaayo data wo 1 omuntu yenna alinnya n'ava e Uganda ekiba kyakugjayo mbeera mbi era bw'olinnya n'ojja mu nsi z'abazungu the moment kasita oyita ku boda y'omuzungu owayo passport yo ne bagisikaninga ne bakusikaninga ne bakujjako fingerprint se bakujjako n'amaaso bw'oyingira mu nsi eyo okikakatako okuyingira mu sisitimu yaabwe bagenda kuddamu okujjako information ofune buto ebikwogerako nga n'ennamba gy'okozesa mu bulamu obwo ey'ensi eyo eringa nini namba yansi eyo kitegeeza tolina kiwetaaza nini namba ebyo babagambye musimu bagenda kukola ku bantu abali mu Amerika bataafuna butuuze maama osobola okubeera mu Amerika nga toyina namba eyo gy'oyitamu okukola mirimu kusasula emisolo wadde toyina mpapula kitegeeza nti abasajja nabo bazanya titifota temutegeera kati njagadde obategeeza olwaliro gwe wenna anaagendayo ebisigadde tonnenya kubanga mudde Uganda nga muve mu Amerika nga muli balamu ne mugende Uganda obadde okimanyi the moment kasitono bwawaddatawo kino kiddamu obadde okimanyi nti abantu abasinze okufa nga bakomawo Uganda oba nga baddeyo gye badde babeera gavumenti ebadde ebakolako dda profile era gwe obadde okimanyi nti gw'ogenda ogamba nti ogula tikiti ova egyo oyingire Uganda mu ku system ya Civil Aviation Authority ya Uganda baba bategedde nti ogenda kulinnya nnyo tuuka mu Uganda lunaku gundi nnyonyi gundi gy'ogirako bagita manuscript nga ye ennyonyi egenda okujja mu Uganda eba yategeeza dde ekisawo eky'entebe ne security nti abantu bano betuleeta ku mu Uganda ku nnyonyi ABCD kati bwe bakuŋŋaanyaako data mu nsi gy'oli ng'olugula air ticket n'ogula ku nnyonyi baga nti ngenda Uganda lunaku luno kitegeeza Civil Aviation Authority n'ebyetego by'okwenda bibyafunye data ku kisaawe nti ojja y'ensonga lwaki abategetinga ne mubulira mu kkubo n'owulira nti yava mu Amerika yabulira ku kisaawe Entebbe n'owulira nti bamukimye mu makaagi yabuze n'owulira nti yavudde e Kampala adde mu Amerika yafiiridde ku kisaawe oba yatuuse mu Amerika n'afa cardiac arrest oba yabadde Bungereza n'afa kubanga temwagala kumanya system bw'ezooperatinga bannange nyinza okuba ndi mubi mu feesi yo neewuliriza ebigambo bye nkugamba abamu ne Katonda mumukyawa olw'okuba mufuna ebizibu nga si ye baleetedde ne munenya Katonda nange kitwale nti oyinza olunaku lumu okunnenya neewuliriza bye nkugamba kubanga bye mmanyi bingi nnyo ku gwe by'otamanyi
mu system ya dictator naddala mu intelligence yawe ngeri gyoba operatingamu. Mukwano gwange, don't expose yourself gali mu diaspora. Bwali ogenda mu diaspora mu 70 yakuterako ssente. Ebintu byokoze tekuli ssente za mu 7. In fact, nekyakuddusa mu Uganda mbeera mbi. Weesiga otya system ogiwa ddatayo ng'okimanyi wava mu Uganda ng'embeera ekuyinze. Mukozeseeko ku bwongo. Kyolaba ekiri kungulu si kye ekiri munda. Ekiri munda kirala nnyo. Muganda wange waliwo a silent ethnic cleansing mu Uganda. Lwakuba tosobola kitegeera. Yensonga lwaki bateekawo system ya Uganda bagirekedde social media kati batandika okuwemula. Tuli mu security ate sinata video. Goto neewunya lwaki ba YouTube baleeta bamalaya ne babeera ku social media platform YouTube zaabwe nga bali mu kuwemula abala ne bebikula lweko bikula okulaga gwe tosobola kufuna budde n'ogamba Minister of Ethics and Integrity yalaga luddawa. Nga ba YouTube kati omulimu gwabwe gwa kuleeta bamalaya nkati bamalaya bafuuse ba motivation speakers ku social media platforms. Chikulaga these people baagala okulaga nti Uganda is okay fine buli muntu asobola okukola kyayagala but indirectly bo bakola ethnic cleansing mwe temukimanyi oba temwagala kutegeera. Wadde njagala weekako okutegeera. 1. Oddeyo osome ku byafaayo ebyensi ezisaanyeewo n'obuwangwa nga bazitutteko ensi zaazo nga tezitegedde. Ensi weziri. Ensi weziri. Nga baisuleyo gwa naggamba ensi ne bazitwala. Kye bali mu kukola mu Uganda kati. Bakikola batya? Ewaka mwaddukayo nebula bagenda balumbayo omu ku omu. Era nga bagenda kukozesa bannammwe n'okubatiisatiisa obutaddamu okusapootinga nkyukakyuka. Weebuuza abantu abali mu struggle nga tutandika where they. Abasinga obungi baba waddase ne basirika. Abasinga obungi baasirika mbukubanga babatiisa. N'omubuuze bakutiisa luli bwali ojja tewali yasobola kugamba nti byogera mbumbu wakimwogera gavumenti amafuukule. Kitegeeza nti gwe bakujja mu layini lwaki bakunyigiriza osirike bakugoba ku ki? Omanyi Abaganda tugamba nti anaakugoba ku nsonga kugamba toli omulalu. Security laati 3 ziwedde. Asigadde gw'onoomanya. Katutandise video. Alright. Olunaku lwolwaleero obukulembeze ku kitebe kya National Platform era omukulembeze gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero lwa sumuludde obwokusaba okulla posta oba ekifaananyi kyagenda okukozesa mu kalulu ka 2026. Era ekifaananyi mutongole kyekino. Mugenda kisanga ku mutimbagano gwe ne ku mitimbagano gyonna gye tukitimbye. Kyekino ekifaananyi kye official kyagenda okukozesa mu kalulu ka 2026. Akabonero manvuuli. Nkusaba ogende ku platform ya president, platform z'aba community wana tukitimbye. Yeno official poster egenda okukozesa mu kalulu ka 2026. So ogisanga wonna yeyo official poster egenda okukozesa mu kalulu ka 2026. Akalulu kano kagenda kuba kabyafaayo kubanga n'omugenzi General Kasirye Gwanga yali yakapredictinga mu ngeri bweti. Mukago ne Bob Wine. Abiri Mukago. Single for president. Oh yeah. The world will be changed by then. You wait, you see. And I know. Nzenganze Kasirye Gwanga. Nzembiraba. Olaba Bob Wine nawe. Bob Wine mukwano mwange. Era onamanyiyo nnyo. Oh yeah, bajja kutuuka anti akati ngati nga bwolaba climate change. Bubwai naawo bagagga ate ofuna future. In fact, we'll be stronger. Nti gwe tugambye nti yono era yajjo. Right. Yali omugenzi waswa Kasirye Gwanga mu bigambo bye n'abagamba mwerinde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2026. Kati mbitegedde.
njala tandika video ali mbotongole mbulamusiza kana kozoma ziri 3 ezakoka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 tutandikirewa ndozanga bulijjo omulimu gwangu akusevinga bannayuganda katusooke mu kusevinga bannayuganda so mu security talent kansoke nzire mu kuba sevinga wano tulyoke tugende ku video eyatulese katugende nsooke malo ba sevinga tulyoke tugende ku video eyandese abaliko ku video ze nakola wiiki ewedde nakola video wiiki ewedde linda ko wiiki ewedde sijjukira bulungi ne wiiki whether between this week or wiiki ewedde ne mbagamba ekirwadde kya kansa kyeriise enkuli mu Uganda n'okusinga obulwadde obulala bwonna ne mbagamba mugende mukola research kituufu mwakola research mwampa results ne mbawa bintu ki ebireese obuzibu kansa okulinnya enkandago mu Uganda abasinga obungi mwampa feedback that's true naye buli lwenfulumya information one ojuwa wakati w'emyezi oyinza ojuwa enkeera oba after week oba after 1 month netuukidde nga benakyo kugamba bagikyusaamu abasomyeko New Vision ku bibanja byabwe New Vision kyawandiise mu kirabye New Vision kyawandiise mu kirabye nkujjukiza bye nayogera wiiki ewedde obeeno New Vision yawandiise bw'ati New Vision yawandiise diabetes strikes linked too much matoke and kalo bw'ati bwawandiise njala tugende empola New Vision bw'ati bwakoze ki bw'ati bwawandiise agambye diabetes strikes links to much matoke and kalo kati saasoma nnyo science naye ate ebintu bya nutrition mbimanyi gwanali wano diabetes ye sukaali si bwe kiri nti ye amatooke ndowooza amatooke tugambe nti 90% mazzi water si bwe kiri kati bw'obanga 90% amatooke mazzi gakozinga gatya diabetes wano bakuwandiikidde diabetes in the disguise olw'okuba nabadde maze okwambula kampuni zaabwe wano kye bakoze okuleetera ti diabetes bakireese buleese kuba nabaze okwambula kampuni zaabwe ezikola processed food ezirwaza abaana alusa mu masomero ezirwaza abantu kansa nakino ekigendedde kati obanga wasoma ekitono be ekinene njagala ombuulire amatooke galeeta gatya diabetes ne bakugamba akalo kakozinga katya diabetes mwenna akalo mukamanyi nti kayinza okuba 60% akalo kayina starch kakozinga katya diabetes kino bayagadde battiga kintu kyammwe okujjawo information ginafulumiza okujjawo information bakulaze nti wano diabetes naye ng'ekituufu kiri nti kansa kubanga nakutte ku kintu ekinene ono kansa ne mbagamba amazzi ne mbagamba emmere gye mulyanga eri processed ezisima ebuwunga bonna deliberate n'abaana bali mu makomero bagenda okuvaayo nga baga balina kansa bafuukusa ensusu olw'emmere gye bali enfu n'ebijanjalo emixiingiddwa mu chemical lwakuba temwagala kitegeera kati ekyo kyo kibalaze mukitegeere bulungi nnyo for more evidence waliwo kyali wange yaguza amata n'agateeka mu firiigi yagatadde mu firiigi oli ajjaga nti agaafudde yes gaafudde naye amata bwe yamaze gatuuka mu firiigi ne geeyawulamu layers 3 eza substances mata ne geeyawulamu layers 3 eza substance layers 3 eza substance gano mata bibagula ku diary ndowooza nojja kikulaga bulungi okitegeere bulungi nnyo oyinza okitegeera ne geeyawulamu layers 3 eza substances ago mata gana g'oku diary nano kanyongere ndowooza nojja kitegeera bulungi nnyo
negeyawula mu layers 3 eza substance matagegamu kati ngera kuga muganda wange mugende mpola ku bintu byemuli mu Uganda. 1 ebisingo bungi biri contaminated ne mukama yakuuma namwe mwekuume awo sigenda kulwawo kati nvuddewo mbazo bategeeza ayagala tegeeza muno atayagala sigala nga bwoli kati ndoza katutandike onaku lwalero Nyando Yosoferi agenze ko mu ggwanga lya Kenya ku mirimu gye ng'egy'obuntu sijja ggwanga wabula ne banna Kenya basibya akatambala nti Nyando ajidde ku program za business ne babaddeko n'akafu bakatakirizwa mu bannamawulire kati kile kifana kyentadde ku mutimbagano gwange nabagamba Nyando bamukuba bamala mukanika okujja mu public efananye kamera zibino omuntu namba baba ino kubanga kamera zina bazikyusa ifane bagenda obita amazo bikwata nga si Nyando mutufu ngayagala okola Nyando mutufu owe Kenya mukubye ekifananyi omusajja Kenya mukubye ekifananyi nga tekiri mu wadde filter kati ono ye typical original Nyando Yosoferi oyo ye typical Nyando Yosoferi oyo va kuwe Kampala gobateka mu filter oyo ye typical Nyando Yosoferi original owe Kenya gobatagamye nti mune toteka mu filter one Nyando Yosoferi originali n'amaaso ogalaba galuzinga dda yoyo typical Nyando Yosoferi original lwakubamu abe Uganda bannamoli balina kye bakola nga tebannata bifaananyi ne bamukyusa oyo original Nyando Yosoferi tibahabulwa jjajja kaapu yoyo original yoyo Nyando owe Kenya amukubye ekifaananyi nga tekiri mu filter kamukulaga wano ng'aline kadaaga omulajaga nti ekyo yakizoominze wano aline kadaaga omula bulungi nnyo awo aline kadaaga nakyo njagala nkikusembereze nakyo njagala nkikusembereze bulungi nnyo tutazoom omulabye yoyo Nyando Yosoferi originali oyo va kumuwamu oli alimu edit ono we Kenya amukubye nga talimu wadde filter n'amukulaga bulungi nnyo nga yoyo oyagala kusembereza kadaaga Rebeka oyo bakuba nti kadaaga focus tebadde ku ye bw'otunda ekifaananyi kya kadaaga focus tebadde ku ye focus ebadde kwani focus ebadde ku Nyando Yosoferi gwe baddeko yennyini originali bw'ati waafaanana kati kyenva mbagamba buli omu wooli nyweza ky'okutte kati ensonga lwaki agenze Kenya nabagamba nti n'essente ezisinga obungi Ruto yakozesa mu campaign Nyando yaziteekamu kubanga bazimba dynasty yaabwe egenda obakolera mu East and Central Africa nabagambye ensi 10 z'abaplaninga okuba nti bazitwala nga naye control oba ejjaluliro li Uganda kati wokakasiza nti babadde balina kye bagenda okuteesaako okusinziira ku sources zange abasajja bano bali mu panic tebamanyi kiddako kalwakajja so ensonga endala gyayogeddeko y'ensonga gy'agambye nti azze agyogerako si mwaka gumu 2023 nti ddala okuwerera ddala emyaka ng'etaano nti azze ayogera ku nsonga y'okugamba nti ba foreigners bazze nga beefuga Uganda. Kino nno lwaki akyogeddeko twalabye nga n'owa poliisi avuddeyo kubanga akyogerako n'agamba nti waliyo costers ezitika abaana okuva e Rwanda nti ne zireeta abantu naye ng'abantu bano tebabalinaako records ne babaleeta just ne babateeka wano eno mu Uganda nti obasanga abamu bakola mu mayumba g'abantu abamu bali mu mawoteeri abamu bali mu malodges abamu bali mu misiri n'abagamba nti abantu bano abasinga obungi si bonna nti naye abamu ku abo baba bavudde gye bavudde nga bamenyi b'amateeka nti ogenda okwesanga nga omenyi bw'amateeka bweyongedde naye nga temulina we mutandikira sinakindi n'okuba nga abantu bano bakosezza abantu babeera nabo kumpi. Kyagambye nti azze akyogerako era bulijjo abadde akibagamba naye nga mulowooza asala mugambo.